Omukyalo ono yabadde akedde okugenda okusuubula Buwaya wabula olutuuse ku mwalo Nakiwogo n'akitegeera nti si wa kutambula. Tugezezzaako okwogerako naye kukyazzaako naye ng'alabika bimusobedde kubanga n'ettamu abadde aliwagisa enkondo. Abakulira wano batutegeezezza nga bwe bababuulidde nti Ekidyeri tekyabadde kyakuddamu kukola leero. Tugambye kiyimiriddemu okusinziira mbeera nga bw'eri mu nsi naye nga bw'ogira weetambula. Kireeseewo obuzibu mu basaabaze wamu n'emigugu gyabwe gye baleeta. Nga bwe bagamba nti amaziga g'entera essanyu ly'amalembo abavuga amaato amatono babadde kugudiigudde. Ab'amaato olutuukiriddwa batutegeezezza nga bwe babadde batwala abantu 10 kyokka nga kati babategeezezza nti balina kutwala abantu 2 bokka. Tuvuga abantu 2 tebatukkiriza kuvuga abantu 3, tuvuga abantu 2. Eryato eryali lireeta abantu 5, 10 kati lireeta abantu 1. Ekidyeri kibadde kitwala n'emmotoka ssaako n'emigugu nga bino nabyo birabiddwako nga biri awo. Abatuuze Nakiwogo bali mu kutya kubanga guno gwe gumu ku mikutu kwe babadde bafunira emmere. Tutegeeza emmere gye baleeta okweyamba ewaka, emmere gye baleeta okuyamba abantu ababulijjo wamu n'emmere ereetebwa mu butale okutundibwa. Tetukyafuna ngeri yonna gye tusalawo woosalira wano ku maato batuseera ate bakkirizaamu abantu nga 3 oba 2 kati. Mbeera tuyisizza bubi nnyo nga bw'okitegeera nti nnyo naye embeera yo twandigigumidde. Gavumenti Ekidyeri yakireseewo n'eteekako abantu abatono ne gutaba mujjuzo nga lulwe gubadde. Oba kitwala abantu 2 oba 3 kyali tuya